Weewaawo omanya ddi nti lubaale weewammwe atudde ku ggwe era okitegeera ddi? Kisinziira enfuna gy'ofunamu ebirooto era njagala muwulirize bulungi mwegendereze nnyo omuntu omanye ki ky'oli, omanye oyimiridde otya. Bino nno ebiseera ebisinga tubiwulira oluusi ku bannaffe, ono aloose bw'ati, oli aloose bw'ati, naawe ne weetereeza. Ebiseera ebisinga obungi tuba n'empewo ewaka, oluusi taata muto y'azituddemu, oluusi taata atuzaala, oluusi jjajjaffe oba ssengaffe. Naye ng'ate oluusi okola oli mu Kampala, oluusi oli Bulaaya, era ng'ekiggwa ky'ewammwe okimanyi, essabo ly'ewammwe omanyi we liri, era n'alituddemu omumanyi. Naye ng'ate empewo ezo nga gw'oyina, gw'oteekeddwa okuzituulamu. Era tufunye abantu bangi, oli n'agamba nti affe ewaffe taata waffe omuto y'ali mu mpewo, oba ssenga wange, oba jjajja y'atudde mu kasubi y'ewaffe. Kyokka ng'ate bambi tomanyi nti ggwe nannyini mpewo ezo bangi. Oli n'abeera ng'abonaabona ng'akaaba naye ng'ate ebirooto abifuna ebiraga nti y'alina okutuula mu mpewo ezo, kyokka nga omuntu azituddemu akuumankuume, oluusi ssenga, oluusi taata yennyini oba taata muto ng'akuumankuume. Oyawula ddi omuntu atudde mu kasubi nti y'alina okusamirira empewo ezo, oba mukuuma bukuumi, oba tumuyite mukuuma oba mukuuma, obyawula ddi? Oyawula ddi mukuuma n'oyo yennyini ateekeddwa okutuula mu mpewo ezo? Kakati twagala tuwulirize omukyala ono. Omukyala ono Wangabi, era nga Ow'Engabi ono alina ekirooto kye oba alina ebibuuzo bye by'abuuza. Ebibuuzo bino ebiseera ebisinga mbaga nti wuliriza odiyo ogiggyemu ekyokuyiga, oluusi ejja kukuyambako. Kati twagala tuwulirize ebibuuzo by'omukyala ono, naawe wennyini ojja kuggyamu. Weewaawo. Nkulamusiza ssebo Omulangira Jjuuko. Kale. Weebale kutuweereza. Weewaawo. N'okumpa omukisa guno nange ne neeyunga ku mukutu guno. Weewaawo. Naye mba nga nsobola okuweereza odiyo yange. Aha. Mulangira, nsaba okumanya n'okutegeera amannya gange nze Namatovu Judith. Weewaawo. Nga ndi ku mawanga, ndi Dubai. Weewaawo. Naye Mulangira, najja ku mawanga najja nsiibudde era nga bakama bange be banfunira omulimu guno. Weewaawo. Nenzija nkole eka Lubaale gy'ali era nkuze ndaba nga tata agezaako ttereeza kuba empewo ziri ku ye. Awo. Ye mukulu. Nkuze ndaba ng'agezaako ttereeza paka na kati kye tukyaliko. Mulangira, najja bajjajjange ne bampeera be baagufuna ne baŋŋamba nzije nkole mpeereze nga ssente taata tukole tutereeze Lubaale. Naye Mulangira, okuva najja mu nnyumba eno ebadde ya bizibu paka wendi ndi mwaka gumu n'emyezi 4 kati. Ebadde nga ya bizibu, nateranga okwebaka neebakangako eyo munomu y'abaana wansi ku kapeti. Naye nga Mulangira, buli bwe neebaka waliwo omuntu ajja n'ampitako. Saamanya oba yabanga musajja oba mukazi, wabula yabanga ayambadde ekintu nga kikwaakwaya nga woonayambala ekkanzu obange ekutega ng'otambula ekola kwa 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 bw'atyo ng'ajja ayanguwa n'ampitako atampita ku mutwe n'ampitako waati. Naye kaakati omukyala ono nga tetunnaba kugenda nnyo mu biwanvu, omukyala ono agamba nti taata yaliko empewo era taata baamugamba yaliko Lubaale, era bajjajja bwe bajja ne bamukkiriza agende akole afune obusobozi aweerezenga ssente batambuze empewo ne taata. Wabula omukyala ono ky'ataamanya nti taata alina ekitundutundu ky'atambuza mu Lubaale nga taata ng'omuzadde. Taata ng'omuzadde asobodde okuzaala abaana bakuze era ng'abaana omu ku bo y'ono, era ng'omwana ono mu Lubaale omwo muwonge, oba okuwonga mu kutegeera, naye ng'obuwonge bwe waliwo omuzimu omukulu
ogwamuwonga mu lubaale. Omuzimu omukulu gwe guliwa? Omuzimu omukulu y'oyo omuntu gw'alaba mu kirooto amweyolekera ng'ayambadde ebintu bikwabaaya era ng'amuyita emitwetwe oba ng'amuyimiridde emitwetwe, gwe omuzimu. Omukyala ono ky'alina okukolera ensonga eno ey'omuzimu ogwo, mukyala ggwe eyeddira engabi, ky'olina okukolera omuzimu ogwo kye ŋŋendako okukubuulira, n'ebirala ebisingawo byonna ŋŋenda bikubuulira. N'omulala awuliriza naye asobola okumanya waagwa. Kati katweyongereyo. Naye nga buli wayitawo mba ndi mutulo naye mba mpulira, simanyi lwaki, era nga nnwana n'amaaso ntunule ndaba ani oyo. Nga buli wentunula aba agenze nga simulaba, ne ŋŋamba naye ayingirira mulyango n'afulumira eno mu mulyango omulala ogufulumira ku balukoni, waddiringa ddisa ne mulyango munene. Nekinneewuunyisa ne ŋŋamba oba madaamu yabiraze, naye ate lwaki tanvuma kuba sikkirizibwa kwebaka misana. Ne ŋŋamba kiteekebwa tekobba waliwo omuntu, naye namunoonyanga nambula. Kati lumu nali nninga amulabye, kyajja enfunda eziwerera ddala, era ekyavaamu ne kinkanga ne ŋŋamba taata, ne ŋŋamba kuba tekobba waliwo ekizibu. Kaakati ogwo muzimu, nkiddamu, ogwo muzimu oyo jjajjaawo. Jjajjaawo yateeka okuba nga yakulonda ng'olina by'oteekeddwa okukola, kati aba akulondola buli w'oli era aba akukuuma era aba azze kkulabako. Kakati katugende mu maaso. Lwaki omuntu ono ajja nga olumu ajja n'anyimirirako awo nga ku mutwe n'atandika okwogera muwulira ayogera alinga asaba bw'atyo, n'amala n'atambula n'agenda. Naye nga nnwana n'amaaso ntunule ndaba eggi ng'era mba simulaba. Olumu nali mulabye naze okukanga nkyawulira sawundi eyo, naye natunulayo saalaba, nenfuluma ne ŋŋenda ku balukoni ndabe yiye. Era sina kye nalaba. Ne ŋŋamba taata n'agendako eyo wa jjajja gye tutambuliza ensonga, n'amugamba naye ndowooza oba ne kakati mulangira n'ekirala. Lumu bampa omwana ono ŋŋende mwebase, nze tuliwo babiri, nina gwe nasangawo era yanaatera omumalako. Kati nze ndabira mwana oli yafumba. Kati mba nina okwebasa omwana oyo, awo ne ndyoka nange ne neebake okunnyuka nga ogamba emirimu ngimaze. Natwala omwana okumwebasa, nange mba nina otuulawo awo, kuba aba atyamu mulumu, ntuulawo awo bwenza okuka ne ndyoka musitula ne mutwala ku second floor gy'asula ne nnyina. Kati mulangira naze okuka kusitula omwana, ntera omutuuzaawo nange otulo ne tunziba. Neebaka nava mutulozi tula omwana mutwale mulangira ng'omwana nga afudde. Kaakati awo onootandika okumanya obuyinza mw'otudde. Bakulekedde omwana omulabirira, olina omutwala okwebaka, ogenza okukwata ku mwana, omwana nga yafudde. Kaakati eyo ye firimu. Bwe twagala okumanyira omukyala ono y'ani, y'alina lubaale oba nedda. Tulabye wali ku muzimu ogumweyolekera mu kirooto oba emisana nga yeegalaamirizza. N'agezaako okubuuza ku taata, agamba nti taata yaliko lubaale mu kyalo. N'agezaako okubuuza ku taata, taata naye talina kyamanyi musajja wattu. Taata yakwata ekkubo agende ewa jjajja abakolako, era ewa jjajja talina kye yajjayo. Nga sinnagenda ku kya mwana, ogwo muzimu. Mwana ggwe weddira ngabi, mwana ggwe olina okugenda ew'oyo abakolako, n'akuwa olubugo olwesibizibwa, olwo lwa muzimu, n'akuweerako ekikooyi, kubanga mutambulira mu Buganda n'obunyolo. Ekikooyi kye kikola ekitundutundu ky'olugoye, olubugo kye kikola ekitundutundu kya Buganda, bwe Buganda n'obunyolo. N'akuwa ekibbo n'akambe nga ka kiti kiddugavu, ate aba alina okuteekamu ne waafu 2 ez'ebituli n'ensimbi n'amatembe, n'ateekamu n'omulamula. Okitegedde? N'akuteerako n'akaliku k'omwenge nga mulimu n'oluseke. Oba ne waba tataddemu luseke tewaliwo buzibu. Kati ogwo muzimu. Fasiti olina okugwambaza bw'otyo. Ndowooza eyo ansa ngikuwadde. Kakati njagala tulabe
omanya ddi nti empewo z'ewaffe ziri ku nze era bwe ziba ziri ku taata nti taata azinkuumiddeko. Kakati bakulekedde omwana omulabirira mu kiyumba mw'oli era omwana olina okukakasa ng'omututte yeebase, ozze okukwata ku mwana osanze yafudde. Kakati katugende mu maaso. Singa ndaba afudde ng'omwana teyeenyiinye, omwana tassa, n'entya neŋŋamba omwana abadde ki, bagenda kunzita bajja kugamba omwana nze nina kyemukoze kuba nze mbadde naye tabadde mulwadde, mulangira nennyenya omwana ne nkola bwe kimu ng'omwana namala eddakiika nnamba nga ndi awo naye nga nsanyaladde omukono ogumu nga gwonna saadde ogujja mu kifo nga gulinga ice, kati nga nkozesa omukono gumu mulabe ngamba nenkwera nene okuntunusi ng'omwana tassa, omwana banaye nenga nsempedde nenga kanfuluma oba nziruka emisinde nzireeko oba netwale ku deportation oba nkole entya, amagezi ne gambula. Kati nakkakkana neŋŋamba naye waaba afudde nze sina kye mukoze, kaŋŋambe madaamu omwana nze nayinza okusebwa ati bw'ali oba banzita oba baakola batya be bamanyi. Kati bwe nakkakkana nenkwata omwana mbumutwala ate ngenda olaba ng'omwana ateredde ng'omwana assa. Kakati awo we wali firimu, obwo bwe bayita obuyinza. Baakulaga ku buyinza bw'olina, obwo obuyinza bw'olina bwa walumbe, oba kabaka bulamu, oba kinene nnyumba, oba kitaka kya Nawansi. Okitegedde? Obuyinza bw'otuddemu buwulidde, oliko obuyinza bwa walumbe, oba tumuyite kitaka kya Nawansi, oba tumuyite kinene nnyumba, oba kinene batenda, oba kabaka bulamu. Obuyinza obwo buli ku ggwe. Bakulaga olina obuyinza obutudde mu mwami oyo Ssaalongo oba Ssaabalongo kabaka bulamu, nti asobola okukwata ku kintu ne kikulaga nti kifudde era yaba alina obulamu bwakyo, kubanga wawulira omukono gwo nga gusanyaladde, waaliwo amaanyi g'obwakabaka mukadde ako. Kale ekituntundu ekyo eky'obwakabaka lwaki kikweyolekera era ne kikulagirako sayinizi ezo nti ewammwe ekituntundu ekyo tebakikoze, tebakituukirizza. Empewo mutambula era bakugamba ojja okole ssente musobole okutambuza lubaale ne taatawo, naye taatawo si yagenda okusamirira lubaale oyo, lubaale oyo ali ku ggwe. Kati omukono okulya nga gusanyaladde ng'okutte ku mwana, omwana n'olaba ng'afudde nga takyassa, bwali buyinza bw'oyo akutuddemu. Osobole okumanya ozitowa ki, osobole okwezuula n'okwemanya. Bw'omala okwemanya otegeere wa w'olina okutandikira. Oyo kabaka bulamu yaleeta sayinizi ezo ku bantu era osobola okutya ennyo, ate osobola okutunuulira omuntu n'olaba ng'afudde, ate wasobola okuyitawo eddakiika n'olaba nga mulamu. Ago gaba maanyi agaba gakutuddeko naye gaba makusike. Y'ensonga lwaki mwaliwo mwekka, ate y'ensonga lwaki tewagenda kugamba bannannyini mwana. Kino ekintu kyali kikoma ku ggwe ne kabaka oyo yaliwo mu kaseera ako, mwe babiri kyama nga ggwe olina okukimanya kibuna omu. Okitegedde? Kati twagala tweyongereyo, twagala tumanye mwana ggwe oba muwala ggwe gw'oli ku lubaale bw'ewammwe nga taata akuumye mukuume. Twagala tweyongereyo tulabe, tujja kunsika nga tufunye ansa. Katugira tukyawuliriza sitole y'omwana. Era saaza wansi yadde namutwala butwazi paka muloomu ye saamulinda, nafuma bufumire ngaawo bwafiira eyo kyagamba nze namutaddeyo mulamu nenvaayo nga siba nakwogera, mulangira natya ekintu ekyo simanyi oba ki oba kyava ku ki simanyi, oba naye nsaba okumanya n'okutegeera. Okay, kakati ekyo nsuubira okitegedde obwo buyinza. Kati twagala kumanya empewo z'ewammwe zitudde kwani, era obeerewo ng'okimanyi zitudde kwani, lubaale weewammwe ali kwani. Kati twagala tuzuulire mu odiyo eddako. Kale Mulangira ekirooto kino kirooto nkifuna nnyo 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 era natuuka nenkimanyira n'okimanyira ne ndowooza kiraka tekirina buzibu. Ndoota nnyo nga nzizeeyo ku ssomero nnyo 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 nnyo, era nowe nali nga sinajja kukyeyo nga ndi Uganda nga nkiroota nnyo nnyo nga mmanyi n'okubeera awo ne wensumagiramu ne nebakamu mu ntebe nemba nebase kiro ssomero.
kati kyasirika ekirooto ekyo bwe najja ku kyeyoma nga sikyaloota ambeerawo kati ebbanga wano eno emabegako awo wanga mu gw'omukaaga omwaka oguwedde awo we natandikira ottabuka mulangira netalako oloota amasomero buli lunaku Kakati mwana gwe, kakati ansa zitandise. Omanya ddi nti nze ndiko Lubaale wewaffe taata nga akumye mukuumi. Otandise okuloota amasomero buli lunaku, olota oli ku ssomero buli lunaku, olota oli ku masomero. Katweyongereyo tujja kunzira nga tufunye ekituufu. Buli lunaku paka nakati natandika nga ndoota nyambala uniform ya bbulu naye ssomero lye natulira senior eyo yambala sikati ya bbulu. Kakati okuloota ng'oyambadde uniform ya bbulu bakugamba gwe oli bbulula ensonga ezo zimuli mu kutambuza, gwe olina ansa, gwe oli bbulula ekika, gwe oli bbulula ab'ennyumba ya taatawo oba ab'ennyumba yo oba ab'ennyumba ye wammwe. Ye uniform ya bbulu. Kyokka Lubaale oyo kyabeeredde uniform ya bbulu gye bakulaga etudde mu kitundu kya maama Nabuzaana. Oliko maama Nabuzaana oba omusambwa gwa Nabuzaana era nga gwe olitandikiramu okusobola okutuukiriza ensonga z'abajjajjaabo. Era nga mwana gwe oli wa kutabaala, ojja kutabaala bino bye muwooza simanyi tugende wajjajja simanyi biki. Lubaale ojja kutambula ojja kgenda mu mbiri oba mu nsozi otuukirize ensonga ezo ly'essomero gye bakulaga era nga gwe oliko ekibbuluzi oba gwe oteekeddwa okubbulula ensonga z'abajjajjammwe okusinziira ku mulembe gwo. Katweyongereyo tuwulirize. Njagala tuwunzike ng'oli mukakafu ku bye ŋŋenda okugamba. Esaati njeru ne sweta ya neve bbulu nga mulangira buli lunaku era eryo essomero lye ndoota buli lunaku. Kati ebiseera bino ndoota ndaba nsula nayo nga ndi mu kisulo, ndaba atwebaka oluusi nsiimuula oluusi nongose mu bisulo gye tusula oluusi ekyo. Then n'ekirala mulangira ekinnemerako era ekirooto nga tonnagenda kukikulemerako. Essomero lota lya Kisulo nga musulayo olaba okeera kwera kulongoosa naye ng'essomero lya boarding school musulayo ne mwebaka ne bukya n'olaba ng'okeera kwera. N'omwana omutono zakiraba ebyo tubisomesezza ebbanga. Oyo Lubaale si wakukola ng'oli wammwe oba ng'oli wuwo. Olubaale olimala mutambulira kumwebakirira mu nsozi mu bukiro bw'enjawulo oba mu mbiri. Lubaale oyo wa mbiri olimala kumwebakirira. Kyekirooto ekyo nga ndaba essomero lya Kisulo nga ndaba tusulayo nga ndaba tukeera kulongoosa kukola mirimu gyawo ku ssomero biki ng'essomero lya boarding school. Kansubire nti ekyo kitegedde bulungi. Lubaale oyo wa ntabaalo. Kyokka olina okudda otambule onoonye embiri ogende weebaka eyo osobole okutuukiza ensonga z'abajjajjaabo. Katugende mu maaso. Ekyokyaba enku andaba ngenda mu kibira kisenga wange. Kale nno oluusi nongose mu bisulo gye tusula oluusi ekyo essomero yambala uniform ya bbulu naye essomero lye natulira senior eyo yambala sikati ya bbulu esaati njeru ne sweta ya neve bbulu nga mulangira buli lunaku era eryo essomero lye ndoota buli lunaku. Kati ebiseera bino ndoota ndaba nsula nayo mu kisulo, ndaba atwebaka oluusi nsiimuula oluusi nongose mu bisulo gye tusula oluusi ekyo. Then n'ekirala kaakati waliwo akatundu ate akancamulidde ddala. Okitegedde ku kirooto kyo kyonna akalagira ddala nti olyebaka mu bukiro oba mu nsozi oba mu mbiri ebbanga eddene ke kaliwa. Tugenda kawuliriza akatundutundu ako olwaleero ensangi zino ogenda n'owulira basenga simanyi tutwala abaana okukyalira ensiko simanyi ne tukola biki. Okitegedde naye ng'ate ennono naddala omuntu aliko empewo ennono ku ntandikwa yandibadde etya.
kyekikwambaza uniform ya bbulu entandikwa mu nnono zaffe ez'abajjajjaffe naddala omwana agenda okutuulwako empewo kyandibadde kitya. Empewo zikuzzaayo ku lubereberye lw'omwana ng'akula, okitegedde, ye lubaale agwa mu katundu k'obutonzi. Akatundu k'obutonzi tubagamba lubaale yatambulira ku bituli 9, okitegedde, ebituli by'amaaso, ebituli by'amatu, ebituli by'ennyindo, omumwa, okitegedde, ebitundu bye ebyekyama awamu n'emabega bye bituli 9. Kyokka buli lubaale w'obutonzi atambulira 9, okitegedde. Ebitundu by'ekyama byogerwako ddi ku lubaale w'olubereberye nti n'okugenda okukyalira ensiko kitundutundu mu kutereeza lubaale oyo, era ng'ekitundutundu ky'okukyalira ensiko kitambulizibwa maama Nabuzaana, omukyala omukulu omusengesi w'ensonga. Abantu abasinga abakyala abaloota nga bagenda okusenya enku tewali kirala, bakugamba kitundutundu kya kukyalira nsiko mu bulambalamba ng'okulembeddwamu omukyala atuulwako omusambwa ogwa Nabuzaana. Ke katundutundu ke mwasuba olwaleero nti olwaleero ensonga ezo muzikolera mu bisulo ku bassenga bapangise bw'otalina bw'oyita, okitegedde, olw'okuba ekintu ekyo bakimanyi ne yeeranga n'agamba nkutwala n'okyalira ensiko, simanyi ne nkuteekateeka bulungi biki, Nazzikuno ng'omwana ow'obuwala ensonga eyo ekolebwa mwannyina wa taata we, y'abeera ssengaawo. Kakati omukyala ono alina ekitundutundu mu bubaka bwe okuloota ng'asenya enku. Njagala tukiwulirize bulungi tusobole okufunamu ekyokuyiga. Twagala tuwunzike nga tugamba ani ateekeddwa okutuulwako empewo mu b'omwana ono. Mulangira ekinnemerako era ekirooto eky'okyaba enku, andaba ngenda mu kibira ne ssenga wange. Kati lwakuba Mulangira kyembuuza, okitegedde, aloota nnyo ng'agenda mu kibira okusenya enku ne ssengaawe, okitegedde. Ekyo ekitundutundu mu lubaale w'obutonzi kiri mu kujja bulongo ku ttale. Okukyalira ensiko kye ki, era oba ogenze kusika ki, baana ki abakulu, baana ki ab'obutonzi, balongo ki? Bwe twogera ekitundutundu ky'obutonzi, balongo ki aboogerwako olubereberye? Abantu abasinga obungi bagenda okukyalira ensiko nga bakitwala ng'ekinyumu, bwe simanyi abasajja tobulwanga akuwasa, simanyi eby'omu kisenge simanyi bibeere nga bijjudde. Fayini, kituufu, naye ate ensonga ezo zirina ensonga endala. Ensonga endala mu lubaale. Okukyalira ensiko kati baakigandawaza, naye okukyalira ensiko kyagendererwamu okusomosa oba okusuumusa omwana ono ow'obuwala, okumuggya mu kitundu eky'obuto okumuzza mu kitundu eky'obukulu. Nti omwana omuwala bw'akyalira ensiko aba agenza okutuukiriza ekitundutundu ky'obulongo obw'obutonde oba obw'olubereberye, ndoza z'enfuli ze bagenda okusika. Abo baana mu byaddala, abo baana mu byaddala si kinyumu nga bw'onoolabye kinyumu nti kinyumu by'abasajja, simanyi kunyumirwa by'abasajja, simanyi naawe ofuneko akwagala, simanyi omusajja simanyi ajja kunyoma ajja kukola kifayini, ekyo kituufu. Naye ate kirimu amakubo abiri. Ekitundutundu ky'okujja abaana ku ttale ab'olubereberye abasookerwako ku kitundutundu ky'omukyala, mulimu okukyalira ensiko. Be balongo ab'olubereberye abatawundibwa, abatassibwa, abatayitibwa ku myaliriro. Era ekitundutundu kya maama omukyala omukulu Nabuzaana wabanga kukulembedde, omukyala yenna atuulwako empewo eyo, alina okukutwala ku ttale nga olina n'ekikooyi nga kyeru oba olugoye olweru. Era bwe mugenda okukyalira ensiko kw'otuula ate bw'omala kye weesiba n'olyoka ovaayo. Kyokka nga tonnaba kuvaayo olina okugenda oba mu kifo ekyo kyennyini n'olonderera obuku. Obuku obwo n'obutwala mu mbuga ya Nabuzaana n'omuga nti abalongo nsobodde okubaggyayo abaali baabula edda. Kakati katundu ky'ono akamulaga ng'agenza okukyaba enku ng'ali ne ssengaawe. Ssenga ye Nabuzaana, ye ssenga omukulu, maama Nabuzaana, okitegedde, y'akiikirira abantu abataatuukiriza nsonga ezo.
kyokka ne bwoba wazituukiriza naye nga bwakyalira ettale oba ensiko wagenda ne baana banno ku ssomero oba bano basenga abeera nga oba omuntu atalina bw'ayita kitaawe sengaawe kati ensonga eyo omuntu aliko nnabuzaana yagikavalinga kiringa ng'omuntu okusikira kitaawe omusumisi ow'ekika kyammwe najja n'akusumikira ekifundiko ekyo oba olubugo oba obusika okitegedde ne bakuteeka ku busika omusumisi najja kyokka ekifundikwa ne kituuka ne kiriibwa emmese bakugamba mu mateeka nti singa onoonya omusumisi ne yeekuluntaza genda onoonye ewali Muwanga genda mu mbuga yonna nga ya musawo ku lwa jjajja Muwanga bakwasa ekifundikwa so nga genda okikwasa si wa kikaakyo wabula ebyo jjajja Muwanga yabimala n'ekitundutundu kino ekyokukyalira ensiko ebintu ebitaasobolwa kukolwa sengaawo kati ono singa gw'olota mu birooto abeera maama nnabuzaana omukyala asobola okukola ekyo ne kituukirira alina kubanga ayitibwako empewo ya nnabuzaana okitegedde mu katuntundu ako ye yunifoomu ya bbulu gye walabye ng'oli ku ssomero tolivaako okitegedde kati ekintu ekyalema sengaawo nnabuzaana yakituukiriza kati twagala tweyongereyo n'obubaka bw'omukyalo ono tulabe ddala ani ateekeddwa okutuulwako lubaali waabwe ebirooto ebisinga bwe ndoota kuba nali waneeno era neŋŋamba ekirooto kino eky'essomero kyakuba kiŋŋamba kunoonyereza ku buwangwa mmanyi ebintu mbe nga bambimanyi ebyensobera nga sibitegeera tata yemuweereza naye agezaako n'abuuza naye ate naye yaba tabimanyi era sifuna amakulu ga kirooto kati bambi omwana ono gyakomye okuloota yeebuuza oba ayina okunoonyereza ku by'obuwangwa buli waloota ekirooto n'akimeza taata ne taata naye tabimanyi taata naye agendako ewa ssenkulu gye bakolera ensonga ne yeebuuza omwana ono agamba tafuna ansa tafuna kuddibwamu kandoza muli mutima yeebuuza oba omuntu alina kukola ki kakati twagala tweyongereyo tuwulire kati nali wanengeberako ku YouTube eyo nali noonya ku jjajja bbaamu nga ndaba bayimba akayimba nti bamweyana bamwokya omuliro singa akagende endabi nenteekamu bandetera akawunti yo si kwe kunoonya ng'oyogera ku bbaamu neŋŋamba kangoberere noono omwami tomanya awo nengenda nga mbiyiga mpola mpola mulangira natankuula ndowooza nakuba ejjinja mu njuki ebbanga lyo lyonna amulangira kamunguluze omutwe embeera nga gwe bakuwona omutwe ebyo nayefuka ebirooto oloota kino ndoota kiri mbamu endoota ebijjulo afumba amatooke n'ebinyiibwa olaba obutamu omulangira ebirooto bingi kati nze nga nze sirinyibwangako yadde empewo omulangira era ne bakuba engoma zinyenyanga namo kaakati oba tonyonyangako kati lubaale yasituse ebirooto byonna by'ofuna by'otegeera ne by'otategeera ekintu kiri kimu kutandika kwezuula kutandika kumanya tukunnyonnyodde taata mukuuma ekirooto ky'ofunye ng'ogenda ne ssenga mu ttale okusenya enku oba mu kibira kye kimaze okwoleka nti gwe mukulu mu lubaale weewammwe era gw'oteekeddwa okumutuulamu empewo wadde zaakukkiriza okugenda okukola naye olina okusigaza amagezi agagoba enswera ku bbi empewo zikukkiriza okugenda ate bwe zigamba nti ekiseera kye twakuwa kiweddeko ate awo tezikugamba naye nga mutandikwa zaakugamba genda onoonye ssente kati ekiseera ekyo bwe kiba kiweddeko ate empewo era tegenda kujja kugamba nti ekiseera kiweddeko wabula wegenda kutandika kufuna kusoomoozebwa oluusi kukubwa oluusi kutulugunyizibwa okitegedde kati ebirooto byonna by'oloota bijjulo biki ebintu eby'enjawulo tukugambye gw'olina okutuula mu mpewo z'ewammwe kati nze nasooka neŋŋamba kyakandootera tata oba tata yali ku lubaale nze baŋŋamba nnoonye ssente kati mulangira bambi nsaba okumanya n'okutegeera tata nabimuwanga buli lwonna okunduzanga muwanga 3 natuuka naŋŋamba nejjudde ebirooto ebyo biraka bibyo kuba tondootangako nga nze ndimu oloota gwe wagenda ku masomero gwali mu ttale obukyabanku buli kimu nze mbaamu naŋŋamba birooto biraka bibyo bw'okomawo tujja ttambula tulabe kiki bagamba taata wo ali reddi taata wo mwetegefu
bw'okomawo tujja kutambula tulabe kiki bagamba. Okitegedde? Kyokka jjukira Lubaale yo si waakujinga. Lubaale yali mu kitundu kya lubereberye era Lubaale yo wa kitabaazi era nga Lubaale okutereera ojja kumala kutabaala ggwe. Okitegedde? Ojja kumala kutabaala Lubaale oyo okutereera. Suubira okuba nti otegedde bulungi. Ow'Engabi ndowooza otegedde bulungi. Olina okutabaala, olina okwerekereza byonna n'otukkiriza ensonga za bakamaabo. Weewaawo ye nze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.